Ndoza tubadde tuzze ku meeting n'aba promoters abalala sigamba nti ndowooza tubadde tuzze ku meeting n'aba promoters okuva mu districts endala bannaffe abali mu NPA bokka n'abalala abavudde mu bibiina ebirala ne bagamba nti ffe tuzze beeyungako yegundi eno n'okukiryalinga ekintu kino omuntu yenna kyabadde yebuuza nti kakati NPA yegenda okubanga yefuga bapromota bonna yegaba gundi tegaba clearance wabula ewa recommendation kati recommendation eyo gyewa nti omuyimbi bw'atajja era aba NPA bekwata bonna ne baka nti omuyimbi oyo akole ki abeereyo omuntu okuyita omuyimbi bulijjo okirabye nga bayita abayimbi kati abayimbi bebatuuka bwe bagira nga baka nti saabitegeera ebyo kakati waba nebbaluwa ng'agenda okufuna clearance n'agamba nti mugirabe eno nze ngenda okuteekawo omukolo egindi kijja kuba bwekityo bwe kijja okwapeninga nze mbasinga obukulu buli kimu nkikoze omanyi bw'oba ogenda okula waliwo omuntu bw'akulaba kati abantu bwe bandaba bwe batyo era bwe njagala bandabe neewe ekitiibwa tekitegeeza nti sirimu nti ndi musiru ntegeera si kibiina kyekimusibye si kibiina kyekimusibye ekyo anti okibuuzizza nze njagala nkikiryalinge baafuna obutategeregana ne gundi ne balunywa ne bayomba oba ne balwana owulidde kukyava so kiri between them CNPA President Museveni obateekamu ku ssente ekyo kyo mwakitegekeze era kindeetera obabuuza nti bwe mwagenda ogaba obuwunga mwali mugenzi wa General Sale kulaba nti nomo aba appointment gye yabamma gwe bw'obanga bwakitwala nti yatuma appointment bwe bagamba anti ogambye nti gye yabamma okatiriza owulidde tokatiriza kati ozze kumbuuza nze mbuuza kibuuze nti yabamma nedda yatugamba nti kati mmale ogaba obuwunga then ate tukole appointment ezijja okubalaba naye nze saamusaba appointment nze saamusaba asigendangayo nze ewa Geno bwe mba ngenzeyo naye ammanyi sisaba kuba nina sisaba bwe mba ngenzeyo njagala omulabako nga mukwano gwange mukulu munnange kati nga nze ye mukulu munnange kumulabako bulabi sigenda kumusaba bala mukyayogedde abantu bwe baba nga beekwataganyizza together ne bwe baba nga bamukyalo naye ng'akabiina kakutte bulungi nze era mu kibiina kyange ekya Women at Work International ntera okyogera ti bwe muba nga muli organized gavumenti ejja kuyamba gavumenti ye Museveni kyayogedde ndowooza kyabadde ategeeza promota batandise okuddamu era ssente z'omuwi w'omusolo tuba muwi wa musolo I think ne muzeeyi asobola okukwata musawo ye naawa ne muzeeyi asobola bw'aba kuuma ezammwe naye ayina ezize tagabana agabana nga pulezidenti agabana nze nkimanyi kuva bweru nti bapulezidenti bagabana bapulezidenti bagabana ate pulezidenti abeera n'ensawo ye asobola okugaba nga ye lwaki buli kaseera kiba nti musolo gwa muntu wa bulijjo nange mpa omusolo naye sijja complaininga kuba manyi muzeeyi asobola okuba ne ssente ze abayimbi kuba nawe oli muyimbi banakkiriziganya ekyo bajjako 6% nga gwe bamanyi enneeyisa yaabwe enjiri bagyeribeemu ssente zaabwe recording sessions video promotion bwe tugenda ebulaayi okuperforminga nga tuvudde wano atututte atujja ku 6% oba atujja ku 10% nga tugenze ebulaaya okujjako ng'akoleredde eno mu nkukutu kubanga eri bajja kukola ki bajja zimusaba buli nsi yonna eyinanga ffe tulina URA owulidde buli nsi oyina okusasula omusolo gwate onookolanga bukozi buli nsi erina kakati keizi kankubulira ekintu kino waliwo ebintu ebimu bye tusobola okwejjamu naye waliwo ate ebimu ebijja okukulaakulana ensi egenda ekulaakulana Uganda egenda ekulaakulana nakave Tanzania ne Tanzania buli muyimbi awa omusolo buli muyimbi bw'ogenda e Rwanda buli muyimbi awa omusolo ate e Rwanda kirala kuba buli muyimbi aweera ddala omusolo kabika yakatandika alina okuwa omusolo kakati naffe tulina kiyiga buyizi nti nkozeyo akasente kwe kati kubanga akasente kogenza okusaba ke bakuwadde
tekabadde kako kabaddeko oli akakuwadde kati kakwate kakatono ako osasula omusolo kiringa nze nasalawo ku lwange nti buli ssente gyenfuna mpa back to the community kwe kulaba nga nina organisation yange ey'abakyala mpa back to the community even more than omusolo gwempa. I'm good. How are you? Yes. I know. Where have you been? I've been good. I've been good. Yes. Yes. It's amazing. She's setting the bar high, which is great. She's such a hardworking artist. She's inspiring. She's also a people person. She's a superstar, but she's also a people person. She's very humble. And that's what I like about her. Ever since I've met her for years, she's been the same. Yeah, and she deserves this. She's been working really hard. Your mom, she's an artist. In fact, she's a legend. Yes. Are we seeing you to come in the industry to replace her or no? Oh, well, I took a break. But, I mean, I can never beat Mom. Mom is number one, you know? But with her by my side, I'm sure slowly I'll get there. But which one? Oh, yes. We do a lot of things together. She supports me in my music and everything that I do. We're always together, so yeah. What's what? She's not like another mom. She's very different. She's a supportive mom. As an artist, there's just so much. She's a go-getter. She's hardworking. She's very inspirational, and she's good at pushing people. And I think that's very important, especially with someone like her, someone you can look up to, someone who has a positive mindset, someone that's all around positive, and that's what she is. When are you getting married? I don't know. It's all God's plan. I leave it up to God. I've seen someone. I can't say. It's complicated. Right now, I'm just focusing on my music. I'm focusing on myself. You know, guys, you guys stress people. Guys stress, so I don't want stress right now.